Surprise! Oh my goodness. My boss. Hey, where about you? Oh my God, Sheena, Jesus. Hey. Officially, Nina. Emotoka jebasikiriza. It belongs to you. Let's go to the car. So please allow us show you. And you gotta be strong. So I love it. So good. Carry slowly, slowly, slowly. Be strong. You deserve it. You've worked hard for it. And yeah, it has also come from your sweat. Emotoka yiyo Nina. I hope you'll be able to see it. Ajingire. Jangu Nina. All the times I wanted to give it for myself. People have been there for me. I know you've been one of those people. I know. I know it's been a whole rough year, 2020, 2021. Personally, you know, we've interacted. This is just, you know, like a 1%. I didn't get to know even about this. This called me short. This is Derek Angamba together quarter with him, but I didn't know that you people would be there for me. Thank you so much. Nino badde oyine motoka oba badde tulina motoka. I lost my car when we broke up with my ex, of course. I think I shared it with you. Yes. It's heartbreaking as an artist to Kanga Toina means of transport, of course. But it was my own decisions that led me there. And every day I kept on believing that I would have my own as a woman and work for it. And a few people that trusted me with my words, Ngamwe, my boss, I kept on pushing and believing. Nina. Congrats. So much. Nina, enter your car. Nina, dedicate kugenda mugenda kola ki? Nimbe mbukugenda kukwata show abadde ne pretty nanimba kugenda ku meeting abantu simanyi balina show e UK. Neza zenjale badde nduma nibagambe bye mu nesi njata kusooka kulya mmere. Kizize nesanga wano my boss muita Douglas Wanga gwa mmanyi muita my boss ngamba mubalaka ki. Kitegedde waliwo ekibaddewo naye mwebalenyi. Can she go to the car? Yeah, let her go. How do you feel? I feel so good. I feel blessed. I feel so motivated. You just all made my day, my year, actually. Not only a day, my year. I feel like... Did you see this coming? I worked for it, but I didn't see this surprise coming. I know I'm so hardworking. I cannot deny that. Naye okuba n'abantu abakuzimba kyekintu ekisinga obukulu kyendabira era kyeneebaliza Katonda. Sit properly. My dream car is a G65 Mercedes. Naye batuguddewo ebivuyo. Ina oluyimba olupya naye baluyita Kikole. An opportunity kangikozesa luyiseewo bannamawulire manyi mumisinze nnyo. I've been missing out all your interviews. I have a very brand new song called Kikole. Barita eyaluwandika. Bulijjo noonya interview nfunye. Tandikirewo. Ndina nnaamu omubiri siguwuli. Akuba neekazaabuko katono sibali kusanyuka. Twayombye n'ejjo nogoba mwita ne mukimi ewaka neŋŋamba tujja wano eri nze sitegedde nti bajja kusapootingamu Katonda. Kakati abantu abasinga abayimbi naddala bakola nga zino surprise nabawa emmotoka ne batabaabiwandika ebiwandika babikuwadde.
sinabirabako naye kimanyi webi zeriwo amaziba naye webiri ebyo bibadde bunyo obuyombo badde bunyo ziiza buddamu osuubira ani akuwadde emmotoka eno bawagizi bange ntuyo zange n'abakyali bange banzikirizaamu ne banzimba ebintu ebisinga biva mu management nga bino byolaba emmotoka ne bagikuwa naye waba ova mu management eyo ne babitwala osuubira singa mukyakalamu ne management emmotoka eno tebagizeeyo my boss abagambe zino ntuyo zo it's also your sweat it's my sweat so it cannot be taken away from me bingi bibadde bitambula nga bagamba nina Roze kati atambulira ku Uber kibadde kikuyisa kyagwe ng'omuyimbi ebyo bigambo byammwe sijja biwabudde ebyo bigambo byammwe sijja biwabudde mu bulamu sibulwangako ntambula wakoma vuga ddi emmotoka eyiyo couple of months emyezi gye giyiseewo sijjukira kati emyezi giyiseewo basigamba nti mbadde mbula emmotoka gyenye mbadde nina emmotoka gyentambula wali ovuzeeko emmotoka ekika kino Max singa eno yennyini naye nalijje nali evuga ku kyerukefoolis abantu abasinga bagenda kwebuuza bagambe nina Roze ku luno bamuwadde eno emmotoka abasinga basembayo okulaba ng'ovuga eri emmotoka endala gye bayitanga kupa emmotoka mini kupa saagala kuddamu ebyo ebintu kukolera bantu mawulire muganda wange guno omwaka mutyo ndeka nsanyuke obuuze byonna obibuuzizza okubatiza si nga bakunnyika baptism I was baptized by Bishop Arnold Monde and I posted it myself abantu basinga beebuuza nina Roze kati asabirawo mu nju yange tubadde nawo mu covid omuntu katonda oba olina otambula naye buli wamu katonda ali ku mutima tali mu makanisa tali mu ngoye zoyambala tali mu ndabika gy'oli ali ku mutima kwekuleetera okubangula katonda ali ku mutima gwa buli omu nena abantu beebuuza waddayo mu Black Market sivangayo twafuna obutakkaanya mwonna mwabulaga twali tetweretanga era ku kiwanvuya nnyo netutuula ng'abantu era abakolaganako netugonjola ensonga zaffe YouTube channel yaddawo ejakomawo nina Bishop Arnold Monde y'omu ku bali ku management yo oba just kati mukwano gwo taata wange omwoyo bange mukwano gwange nnyo ayambye abantu bangi sinze nzekka I think mulabe nga reaching out to so many artists musajja alina mutima munene mpaka kibowa abawala abali eyo abeegomba okuba nga nina Roze teweegomba kubanga nze situukiridde wabula kola nnyo kusobola okwetuusa ku kyo tulinze kaadi ogipostinga kamera yaki buba busa yap ogenda kunvugamu ddi oba This is for you. Thank you. obadde oyina of all ebizibu byoyiseemu n'okutuusiza management abakoze ebikyamu n'abakoze ebirungi kiki kyosinga okwenyumiriza management twalabyeko ng'ofulumiza ku nnyimba empya era abantu ne baba basanyufu gy'oli nti musical is doing good and fine naye waliwo ebibuuzo nga womanyi nti tulaba Black Market tulaba ate ne management empya ewatuufu waawa mbadde solo artist Black Market badde tukola nabo running my digital platform tukola nabo also is promoting the music but I've always had my money nganze mwagala kuziriza sokozikuzeemu abantu ensonga zo mwazisootinga ne Black Market kuba olunaku lwolwaliro tulaba babadde bakolera surprise naye tubalabyewo era n'obeebaza ndi muntu akolagana n'abantu
kuzinga gwe tolina bwete waze otegeera nsobi naye fenna fenna bw'otegeera ensobi mu bulamu tewaitinga nakolagana kikukuba bwe guba mubiri kikole jangu kwata ku kubiri gwe kooli bebi wange weeyagale nange maleera nkwagale nina music mungi ate ku kino kyentuseeko leero it has motivated me so much to really work hard ndowooza okudabolinga my efforts. Nina Roze tukutadde nyumirwa you're right. Soko tugabe bannamawulire bagamba ki? Emotoka nga sinagituulamu ya buli yange na buli mukyala yenna atagivinga out. Ne bannamawulire omuyaga gukutomedde si kyangu kukimekinga namwe bannamawulire wadde sijja bbawa ku lifuti abankuba bamanyi abambeererawo nja bbawa ku lifuti naye emotoka yange n'aboogezi bange mwenna abanzikiriza amabampanyiridde No, Nina. Dero, kale. You too. I said, I have black market. Kati ebyasho byayuko bivuddeko. Sisobola bivaako. Nze ndi mukazi mukozera akyakola. Abyeyuke bunini. Era Dero mubanja show yange. Oba yanningi. Oh my God. Wetuli bannamawulire. Omubanja show yayuko gyakugambye yakusuubiza. Ebigambo bimbuzi. Mumanyi naye mweba mikwano gyange abayimbi banange bembuzi. Brian Waits, Oxford. Mesh, I came in studio crying, man. You remember that day? It was a whole mess. But thank you so much. Mutandise omwaka. Mumpadde amaanyi agasinga. Black Market, thank you for being so humorous and understanding. And fighting this battle nemubeera nga ffenna tuuka ku nzikiriziganya. Thank you so much. I'm so proud of you. Oh my God. Media, bonna mwenna mwenna. Tofukamira bebe.